Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza. Eyakoze olwaleero ng'otuuse ku mulimu tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Peter Kibazo nze ndi mu studios za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane ne bannamawulire. Yonna gy'osinziira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bwotyo. Nina John Kakande, nina Siraje Ruwama, nina Charles Romshana, Mwanga Kivumbi ajja tusanga na Ahmed Katerega Musazi. Byali byankisona ebitandise okusomulwa nti bagezaako okulaba ng'omwavaamu baleme genda mu kamyufu kuba kamyufu bakalabanga kali deadly wakati wa muto wa president ne mukomwana. So simanyi oba yandibadde omutuufu gendayo yagendeyo mu kooti ndala n'abagaana okukozesa erinnya lye. Ye gwe ababa ab'omunda yabagaana nti yagaana mukyala we n'amugaana mbu okutuusa omukyala lwe yamugamba nti ye Katonda ye yakoze atya yamusindise n'abivaamu. Ne muto we yagambye tewali asobola kumugyako okujyaho Katonda. Mbu ne muwala we baali bamumusabye eggomba n'amugamba nti wange bwe guba mulimu nga gwonoonya jangu nkuwa omulimu ku faamu Kisozi naye togenda kwesimbawo mbwoyo n'amuwuliriza naga naye ono mutabani wa Kaguta tie mukulu ayina emyaka egy'obukulu egimala nze abaana abange nsobola okubagambako naye ono wa Kaguta ndi musajja mukulu yeesalirawo nti bwajjeeno tajjanga Museveni era ya insistinze naga nti ye erinnya erirye ye Museveni liri eri Akaguta baligabana bonna nti ono kati mutabani wa Kaguta bonna addamu okumusinkana ku kakofi mubuuze lwaki wewozaako nnyo ebyetanywa kofi ono wa Musera. So ebyo nga biri awo naye kyatagambye teyagambye nti ajja mujjamu ekyo teyagambye nti anaamuwa amagezi aveemu yagambye bugambi nti bwajja wano ajjanga ye musajja mukulu ali mu myaka egyesalirawo nti gwayinako obuyinza muwala we naye wa Kaguta oyo mutabani wa Kaguta si mutabani we anti ge mawulire ago wajjukiza nti wa Kaguta gundi Electoral Commission ya enya emagenda kuddamu okubala obululu obumu nga n'obwomusibe mwebuli n'obwo babubala batya anti kati simanyi kuba bateekawo omugongo eddakiika 3 ne bakubala ne bagamba mutambule kati okuddamu okubala oba oyite bantu bali oba oddamu otya oba baddamu kugatta zino mpapula naye waliwo akalala kanyumye ng'oli abamulonze ku kyalo mutwalo gumu 12,000 kyalo kimu polling station emu kati nebuuza okubala abantu mutwalo gumu 12,000 mubeera baneka ababala no banga ki kyaliko era ku gundo tango do yennyini ewamajegere yani kyeyune walondera yafunye 0 n'akake naye oli abadde amuvuganya naye n'afunawo 912 0 kati awali amakage olwo eyakutte ekipande kye yabadde atya yes yabizisiyayivote ndaga nti kati mbalabye mmwe muzze kunziba nowekyo sijja kubakkiriza kuparticipating naye baga nti rasewo erinnya lyo kweriri abantu 9 mu Wakiso it's possible nze siri kwaniya wangudde naye nze ngamba line nga bantu mutwalo gumu 12,000 tutulakutulamu yangu asiraja mbulire in essence ewamajegere yawangula ku 7 olina afuna 6 kati eno nibongerayo 2 mukuddamu okubala waliwo contestation babakoze batolako naye loli yasigala awangudde majegere najja yeka ekirala ekibadde mu weeki beba nopo naye yatandise nomination zaayo zanjawulo ku za NRA nti balina group 3 ba hirinze abemakerere baba students bagende bavoting ate ne wanseri ya bavoting mujja kubaamu n'ebibuuzo kati byolina okuddamu bakuguwe max anasinga mu max yasuubira okukola ki yasuubira okugenda so tetusuubira miggaawo mpozi nga bababuuza bodda kugeebweru agabaddeyo gabadde waliwo abalangi Ssenyonyi bagambye sibo bonna bali mu Kisaka waliwo okuteeseganya twalaba vision biala
nga bakutte Ssenyonyi oli wano oli babbale mwezo oli wali kaka kyati ebyo babiyiye byonna sinawina vision byala wagamba abagula ekibiina Ssenyonyi mwali katugwobeeri gyovudde ayo gyoyagala okudda vision byala yagamba dda nti ono ali wano muganda wange Kenneth Poka kandi ne musabire essaala ajali ali mu kalulu kakande ku kakande era awosibaako tesi yabayoyo n'amalala mawulire agaliroko goleseeyo Vice President of the Republic of Uganda Edward Kiwanuka Sekandi yagenzeeko mu Northern Uganda what do you call RIS today RIS egyo gyemirimu sirowooza nti ago mawulire ago si mawulire waliwo yagenda mukama mu ekiwumulo ekyebiro kati mukulu Sekandi yagenzeeyo gasomye nga Seraja agawinyidulu kyeyagenza okukola kyekyakola bulijjo kutwala amabugo kubagiza kwabya nyimbe uli Vice President yagenze kubagiza munywanyi we kubanga General Salendoza wiki emwe mabega abadde kyamna mukaka nga yakyalidde Vice President nagulawe gye bagenda okamulira ennaanansi kati naye bwafiirwa noono munywanyi we banja lya mwenge yes and I agree naye bamukoleddeko UPDF yamukoleddeko guard of honor Vice President it's a mini state funeral mini Siraje maliri omusango gw'omuddugavu yakubwa ebiseera ebyo abantu ne beekalakasa gutandise okuwulirwa leero Trump agezezzaako nnyo okukozesa endagaano Bahrain n'abaana Abaisirairi naye abalala beekalakasa nti endagaano erimu obunnanfuusi omuliro mu gundi West Coast mu US gukyatumbuka okujjako ng'olina fitina lwaki oyogera ku ya Bahrain ng'eri waliwo ekola so DRC ekirombe kyassa abantu kya Golodi abantu 5 n'abayeekera bagambibwa nti IDF ne balumba ne bakola UK corona cases zeyongera era baliwo gundi restrictions bataddewo z'abantu batano naye abantu baziganye bagamba nti mu family muli abantu 9 agamba musobola okubaamu naye mufuluma ebweru temusukka 5 tukyagenda mu maaso ebyo n'ebirala bye bibadde gasimbagane ne bannamawulire ewabasiraje Beirut omuliro guzzeemu bomu we yayabika minerals ozakwata omuliro ewabasiraje Makindye ekizimbe kyagudde batebereza nti kiyinza okuba nga kyaziisa abantu musajja agenda kubeera vice chairperson deputy mayor tamanyi bifa Makindye okubeera ne interest ekizimbe kyagudde very interesting nga buli kimu kyakijemera naye babadde baga nti ba building inspector bajja ne bakituukako naye nti ba building inspector bakituukako naye ekyennaku tebakiyimiriza batuukawo ne baleeta empapula ezikiyimiriza naate ne bakireka nga kigenda mu maaso. Unfortunately eyo story tebeera mpya wano, ye story yaffe ya bulijjo. Kale ekyo kibadde Makindye. Mukwano gwange ofuna opondo opodeo ku lunaku lwokuna namulaba ku Twitter nga benduulu tyabange byatuuse wange numbiddwa abaana bange omukyala ani balumbiddwa era tugenze okutuuka banumbye. Very interesting. Bagenze okumaliriza nga poliisi yagenzeeyo etaasa embeera. Bwe yagenze okutaasa embeera nga
ewofuno baga nti basanze ekyo kyenira yalumbiddwa naye tebamanyi bamulumbye Katemba mwabadde muko Katemba naye oli naga nti omudidi gw'essente mukulu wofuno yagambye bamubbyeko milioni 6 ate polisi yo yabadde ewandiise mitwale 3 nti gye basanze naye polisi eyo nze engeri gye nnina wano siraje balina gye bagenda ne polisi nga polisi ewandiika ebizibiti newandiika dola mitwale emeka ewanyina wakazinda sebo ebintu ebyo ofuna mukwano gwange naye ebintu ebyo mu campaign olina okubigendako empola bwe kisoboka okuba nti ebyo ebadde amutereseza akantu kibazo nga mukyalimu ebyo the good news nti abaana bawonye the good news abaana n'omukyala family bawonye. Which one is the bad news? Okumulumba is bad news but ekirungi tetuyina amakulu mabi family bagimazeewo gasimba ganere banna mawulire katerega musajja bamubbyeko obukadde bwe 6 beddu lwakuba emabegako bwe banzi bake mmotoka muganda wange minuni n'agamba kasita wawonyezza obuki wawonyezza obulamu naye nabana engeri gye bamutidde ne bamulinda nga yazze eno ng'ali ku TV kwegamba kirabika nti ye teyabadde ki ye teyabadde target naye eky'omukisa omulungi byawedde bwe bityo kati subire nti temujja kubaawo mukirala posebo nsasira n'okufa kwa ambassador Ahmed Senyomo abadde omumyuka wa Ssaabawandiisi wa Organization of Islamic Conference bagita cooperation kati career diplomat namusanga ke Kuwait eyo nga tuli mu summit mwami Sikandiji yakiikira President Museveni ya OIC ne tubeera naye Mecca mu hijja 2016 kyamukisa bintu oluvannyuma lw'okulinda ennyo bwe kutyo ate naye lwabadde afunye ku kifo ekisava ate luyafudde naye simanyi kiki n'ensasira n'abeema kindi essebo ku kalenda wali abadde incident n'enjozaayo za mukulu Moses Mayanja yawangudde akalulu k'ewa Kiso ne mukulu Patrick Nkalubo yawangudde ak'Essembabule resilience esasula Nkalubo oluvannyuma lw'okwesimba wano wali afuusa Abdullahi Wadde Patrick yomu bwe tutandikawo district eyo yali assistant kao n'oluvannyuma n'agenda mu byobufuzi ne bavuganya ne Ssekikubo emyaka n'emyaka naye bwe yakyusizzaako ne bimutereerera. Aisha gwe twakulangiridde dda abantu twabagambye nti Secretary General wa NUP talabiseeko kakande nakubira n'ekiraka ensobi gye wakoze yabutalanga lwaki yabadde yawadde apology kubanga songa yakutuse naye Deputy Secretary General naye deputy atali assistant mu lulimi olutuufu deputy nga bano ba MP baffe abakukiikirira mu byonna taba meya muyambi nga assistant so secretary general wano bw'aba taliiwo ono abeerera ddala secretary general ate kakande fono bwe tuyina kakande abadde agamba erinnya lyenda bamawulire banneewuunya nti baakoze enkyukakyuka naye ebyabwe ebya NUP faayo tabulosi naye ebyo enkyukakyuka bitambala nkyukakyuka essaawa yonna biringa bya mu poliisi agamba amini ekirungi nkyabayimbi abagoba ne mu poliisi obaolyawo nti mpuga ye vice president sebo kyali negotiated omanyi mukulu Kaihura yali atumanyizizza ekintu kimu buli mwezi oba wiiki 2 mu poliisi yakolangayo okukyukakyuka era Ochola twali tetumufiiringa naye n'Ochola yatandise era kati Ochola buli wiiki 2 ogenda okulanga bakyuse Baguma yazzeeno gundi yazzeeno gundi yazza era kati tomanya DPC tomanya wani era awo Ochola kati ekintu akinywezezza Aisha buza abantu kale ekibiina ekyakabeerawo omwezi ogwo munakibogeza ebyo byonna
abatuuliza musuze mutya Katerega ekibiina kikulu nnyo naye mwakakigula mwezi gumu Katerega abadde alina gwasaasira yalabye nnyo mukwano gwange naye nanzijukiza ebigambo bino by'okusaasira tubyogerenga bulungi oluusi omuntu abitegeera birala waliwo omukwano gwange gwe baawangula akalulu ne muweeza meseji y'okusaasira ne mugamba munnange Katonda akuggalidde oluggi luno musaba akugulira oluggi olulala eraga nti olaba omukazi wage nti kookalabe luno balugadde kati noonyayo olulala ne banaggula sema omuntu empolana netandikirawo nebeera y'amaanyi nnyo nti nagamba kaakalabe kati ne Katerega engeri gyayogeddemu bw'oli yagamba nti nga bw'otafudde Katonda akuyambye n'osigaza obulamu kati abadde nga agamba nti kyewangamba nange kankikugambye Katonda akuyambye n'osigaza obukiri n'osigaza obulamu n'olwekyo ebigambo bino by'okusaasira oluusi babyetaaga okwetegerezaamu omuntu ng'ali mu bulumi bw'okimukuba ategeera kirala naye sebo era nze nja kusaasira abayise mu bululu abo nga tebaabuwangudde nze nabagamba juzi wano akalulu kimanyi kaluma nga mwana so nsaasira abayise mu kalulu ngewatakawangula ali nakaba kawangudde mbayozaayoza era enkyali ntandikwa ya bululu temulondola nnyo mpalana ze muyiseemu kubanga katambi kakyatandika butanesi nabadde nga tunafuna chairperson omukazi ebutambala naye bekabi ebutambala bafunyani eriyo mukyalo mulala yaddeyo ku 5 ngwejjeeko ono kyali mutuweereze ku mukyala abeereko chairperson y'obutambala chairperson yaddako agenda kuba mukyala tujja kukiwagira kati nkuwulidde balangiridde naye nga tenyaga kukakasa in a very affirmative way chairperson district mukyala tembizibuwaza omanyi Siraaji ayinza okutuwakiswa ebintu byebutambala omukyala tajja tuche yali mukulu kibazo ebintu byebutambala nange mbamu stakeholder naye ekibiina nga mayite NRM ekiina research ekiina ki mwe ne mutuulaawo ne mulowooza nti musobola okuleeta bakandidate bonna nga tekuli babayita bati ab'ebutambala etava muto nga tekuli mukuraishi mwe ne mukirabiraawo muto ne mulowooza nti ekyo kinaakola kasese si butambala kasese butambala abalonzi b'ebutambala tetuli sectarian tuli very liberal era chairperson yasooka ndowooza abakulembeze actually Katerega ab'ebutambala is one constituency extremely liberal top leaders katugali tubaddeko basatu omusiraamu mbaddeko omu the two a woman MP chairperson sebasiraamu n'olwekyo abantu bewaffe awo twavaawo eba ngawe nti kati ye message that's what era kyembadde njagala okutategekayo message eyo nti si ntuufu entuufu ewaffe si ntuufu ewaffe tewaliwo wa haji asifumbirwa haji the fact is ono mulala naye ngaebutambala aisomanyi yabitya aisabitya information ya Katerega ebadde misfire nga lwansonga kuba avuganyiza bonna babadde bebamu babadde roga yanerinye ddala musiraamu ne Mariamu naye musiraamu n'olwekyo information niyo badde nga weeroza ntegeerekeso bimbadde siri kubwa LC5 mbadde ndi kubwa parliament kali akanyiko ak'olwokutaano okay kyajja naye nga ngamba nti in future olumu weetaagawo aba research ne bagamba nti Katerega ennamugongo eno yadde olwaniridde nnyo sita okubeera naye olw'okuba waliyo ebiggwa by'abajulizi leka Peter Kibazaawo yaba abeera meeya kyetaagisaamu olumu mukyala Aisha nze amanya gamanyi gali awo wetwagobera muwanga ekira Kibazo nze amanya abiri gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studio ezo gikwanjulira Full House John Kakande Siraaji Rubwa Mohamed Katerega Msazi Aisha Kabanda Mwanga Kivumbi ne Charles Romshana
John tugenda kozesa eddakiika ntono njagala President Museveni wiiki eno abadde kigambo kyengenda okukozesa simanyi oba kikyo abadde mu kwekangabiriza feno tetubba bululu ababbi obululu bajja kumpulira akanfaamu bwe yatuuse jjo ewaba Kateregese Mbabule n'alyoka bagamba nti nze nina bambega eri mu opposition naye ate saagala mmwe benkola nammwe muleete beeri wange nga kyatayagala bakola nabo mu kibiina kukimayo beeri nti bwe mukimayo bati abeeri ne bajja ne balonda wano tugenda kubuuliriza tugenda kukola ki. But bottom line NRM largely yavudde mu kulonda kwayo ng'efunye ebinuubule n'ebirala ne nagenza okubala BMP bali 14 I think bwe mbanga figure siina nkyamu 104 ababadde ba casualties nadde njogerako n'omu weewaabano Kabula ali wammwe yangaye nti kibazo ne luli era nali casualty ate era nenkomawo madde mu palamenti ebyo tebikumalira budde. That's one. 2 nti eyo bo baayise mu ruutu eyo naye oyinayo ne bannaabwe be bavuganya boogaa nti why nga bo namba zaabwe tetunaziraba kati abFDC bali mu kunoonya ba candidate practical kunoonya nti egundi tetuyinaayo egundi tukoze tutya bakwano bange kubali ntuma aba DP nabo ekigambo ky'Oluganda bakuyita kuwamma nabo baba wamma buwammi naaga nti ono wuuno alabiseeko n'alabiseeko ewaaba Aisha bali mu bazitani candidate njagala Kakande atali participant kubanga kati wano Siraje yagenze mu Aisha Muwanga ono kyalise emikono gikyabuze naye maskini ensi ekyamuwuba alinda nomination time lwaki olowooza nti kyamubuze kyalisi mukwano gwange bwowulidde yegana sobola kugula mikono engeri ya sayansa maskini naye most districts are retirement but I have rejected buying mikono Katerega simanyi naye John nja kamaliriza ne enlighter one ninaje nakitadde ne banvuma nnyo ate banvuma nga abasinga banywanyi bange nabuuza mu ngeri ya kubalaata kugereza nti wange Kamiri yalidinze breakaway faction yalidinze want away faction nabo bakuvumye ne ekirungi nti ababadde basinga okumuma nga banywanyi bange abamu ngamba nti anti tutegana deewo gwe mu kifo ky'okumpita ebiwanvu gwe kyoba onkolera nyinyonnyola nze mbuuziza ekibuuzo mpa okunnyonnyola naye ekirungi nti abali ne Kamiri bonna banywanyi bange ng'abantu era nakitutte mu mutima gwakugeresa awo nebuleka bwetu nze saakiriza nti bavumye bali bakwano bange. Nga bwe tulina obudde obutono sijja kugenda nnyo mu bintu bingi naye mukulu kibazo eggwanga nze nga omulonzi nga Munnayuganda nga alowooza nti tulina okufuna obukulembeze obujja okuleetawo Abannayuganda okuba obulungi bwe ntunuulira byonna bigenda mu maaso mu bibiina byonna by the way kyenjagala konsaani yange ntunula nnyo eriiso lyange litunula n'obwegendereza bungi eggwanga linaafuna palamenti ey'abasajja n'abakazi amanya ensonga agenze mu palamenti okwetegereza ki ekigenda mu maaso
oba tugenda kufuna palamenti nga ngazi bantu 500 naye nga mutuufu balinda musaala biddireeka kyo tulina okwetunuulira nti NRM abantu abayitamu bakikaaki oba mu FDC oba mu NAP oba mu ne mu kanso by the way jukira bwe baali bakola essential tribunal ya Lukwago ndozi omu nzijukira nga bagaa nti omu ku bakansala yajjanga n'ekigambo budget takiwulirangako naye nga kansala road kansala akuteeseza ebigenda mu maaso muki mu lukiiko wa kanso n'okuteekera ndowooza tulina okutegeeza bino mu kamyufu ka NRM tulina okusaako ekisira waliwo abantu abafunye omunyago omunene nnyo abagezezaako oba basobodde okusponsalinga abantu baabwe oli agende mu palamenti yayinza okuba mu palamenti naye nga naye abakabe 10 nti nze mpisizaamu ababaka bange 10 mu palamenti nga individual ng'omuntu ng'akozeseza oba nga interest ng'omuntu kubanga afunye omunyago gwe kati omunyago guno agukozesa okuyisaamu abantu be oba okulemesa abo balowooza abakyamu abajja okumulemesa mu kunyaga ekyo eggwanga lina okutunula ennyo nti abantu bano abayitamu mu bumyufu nawa abamu balinako abamu bali ku payroll bali deployed ne bamafia kubanga oyinza okusanga nga palamenti yonna yonna actually eri under the total control of the mafia. John, isn't that actually the character of democracy? Manyi nti munsi endala unfortunately munsi endala oyina ze bayita interests what you call capitalistic democracy aggregated interests ne baga nti abamafuta sandifudeyo nnyo singa abamafuta oyina mupiba 50 sandifudeyo nnyo nti abamawulire tusponsorinze kateregayiseewo agenze mu parliament oba oyo sector oba abadokita baki naye njogera ku bantu abamanyiddwa abadde mu state structure nga bo kyabo kyakubba ne banyagulula eggwanga ne libreeding hati nga bakozesa watch eyo gyebakuŋŋaanyiza over the years ne bagamba kakati wano tulese gundi nja kuyisaamu abantu ABCD nja kubakubamu NRM mbakuba ne mu national election abantu bange babe mu parliament oba babe mu council oba opposition ono mujemu wali kubangambye eyo mu west eyo the entire district neye bamuwangu bona bayisembo nabona nga bona bali on his toes yayisiza wano nayisiza wali councillor district chairperson ani bona bali ku ogu okay kakati eyo trend tulina okutunuulira n'obwegendereza nti bwogenda ku munankani eno ku wave oyinza okumisinga underlying but John by competition bwanga katugeze babayisizaamu mu NRM oba banaabayisaamu mu DP oba mu FDC oba mu NUP oyina counterbalancing force nti bwoba muyisizaamu mu NRM nga muwanga aleetayo owuwe Katerega nga babeera ne counterbalance ani agamba nti mafia cannot operate through NAP oba through FDC oba through DP kubanga ye kyayagala nti okay wanapo ojja kuli awo naye napo ereesaani okay kakati tulina okwetegereza awo wonna oba napo oba FDC ono gubaleese obajja who is the power behind
ani keep playing Vambire kakande Vambire drop down butakola ekyo yensonga lwaki abalonzi baffe tufuna obuzibu nti tulinda ekintu nekiggwa ku end netuganka okukola postmortem tetwategeera naye neyo process yennyini egenda okushapinga next parliament eno kati gye tuliko noekyo tulina okutunulira okay oyisiza constituency yo abantu abazze bonna abantu bano bazze batya ani ali behind them what is their track record John what is new kankubuuze mu kalulu ka 2011 wano njageza wano mu Central Region twalina group y'abamuwanga ey'omulodi by then yalina patron owekitiibwa Mulwanyamuli Subi group ng'erina specific interest gye driving negaa nti ffe tuutuno mukwano gwange omulodi era bwe twagenda okukomparinga notes nganga nti nze ku group yange ey'abantu bwe bati ndeliverinzeeko somene nti gundi yannemeddeyo ne gundi nobeerayo ne groups abanyekundiire oba obajjukira group yanyekundiire mu Western Uganda was a lot more interesting bamukulu amanya Mushega nejo n'omuntu interestingly bwe baatuula ne babeera ne list nga list eri cross cutting mulimu abali mu NRM mulimu abali mu DP mulimu abali mu FDC eyo zizifaako mayi wale eriyemyoka nti group eri criminal kubanga politics is interest and tajja kujamu interest in politics naye interest eno so point me to a criminal interest kakati eyenjawulo kubanga erinze je nkupointize tu katukeze yanyekundiire betuulira ne bagamba nti Aisha alirudda wanti alijini nti naye era tumwagala nti kibazo nti awo yali wala nnyo naye era tumweta oyagala kubeera devil's advocate naye nze kyeŋŋamba nti abantu batunule ono ekimusudde oba ekimuyisizaawo waliwo criminal force eri involved kubanga batakola ekyo ojja kwekanga nga abantu abamu tubatise mu parliament nga boogera ludica obanga ebintu byakonaga nti naye nga tumanyi ani yamukaki besa biri akwenka nkuko information waliwo omusajja wano bali bamunoonyerezaako ku by'emisolo audit ng'erimu around 40 something billions n'ekito ky'egaali y'omuka kyabula kyali kireeta wheat kyabulirawo okuva ku boda kutuuka e Kampala ne kibula bikyona ekipuuyinga ebigwagwo n'ebyo byonna byabula now ng'akyalamuza bamusalireko asasule parliament neyise etteeka nga ligamba bonna ababanji bw'emisolo emyaka 2 mabega ebasonyiyiddwa ne billion avunya minisita simanja obojjukira nazidi billion 2 nezikola ki billion am Samson ne bazimusonyiwa ate nga yakivuga Land Act the biggest robbery that has ever taken place happened in the CA Ngabakola Land Act bakwata abantu abayina leases bagamba from today you have freehold mudeyo musasule premium and if you took there was a rush the biggest robbery of land happened in the CA ne bakwata ettaka eryali ery'abannayuganda these fellows here conspired okubba Uganda in very unprecedented way ayisa buteera kati yesibimanyi endala niza kubulira endala yaliwo recently katega general nkugamba through legislation tekanti yakati bwebobeera nannyini ttaka oyina right okutunda nga teweebuuziza ku wakibanja ow'ekibanja tasobola kutunda nga nannyini ttaka takwadde fast. That was an amendment in Parliament. Ako nakategerera wano. Yes,
That is outright. naye parliament eje nawo mwoli. But that amendment passed in a Sinagenda. Narisinabayo, it was the other parliament. Narisinabayo. And it passed. Niza kubuli legislation. Omulikiri why on oil and gas? Ono, Gobatunda. Ubatufuni dempeo. A clear clause was very clear. But now to awarding a license to explore and oil to cause professional bodies. One interested person said, "You will never legislate me out of oil." You can't legislate me out of oil. Talk about the women deal. Olina agamba nze temusobola kola teeka nga munzije ne munsibire ebweru era okukakana ng'akaziza emirundi n'emirundi anti lutuku charge. Era bw'oba oyagala okufuna oluzi lw'amafuta omanyi lumu nali ku nnyonyi n'omutabani w'omu Nigeria nangamba bino tutambulatambulako nga batuwadde bino mu business class nga mulinaanidde namba you are from Uganda. You know my father bamuwa a block y'amafuta eyo. He's a friend of somebody. Bamuwa a block y'amafuta eyo. Kati ogenda w'omuntu omu nagamba nti eyo block y'eggulu eyo yiyo eya Uganda. And people don't know. So Mwanga get kati sijja kujirako ddala muzinda kankuweere ddala omale submission yo kuba finally mulimu abagudde mulimu abajja okusurvivinga mulimu interests nyingi abantu olw'okweyagaliza ng'obuntu bwe bankuba akalulu nga nti basaasaanyiza sente bakoze bwe bati. Where are those interests, either communal interests nga group nti quickly nti fe interests ezaffe nga Buganda nti zezino luli waliwo an interesting dichotomy nga Buganda ega nti ensonga semasonga nti olina okubeera nazo eriyo kati group kati katugeze ey'abasiraamu eyinza okubeera n'ensonga zaayo nega nti ensonga zaffe zifaanana bwe ziti ti abakatoliki kakati emu ku underline factor mu NRM party primary beyond the NRM ne bwebeerawo yes era egenda kubeera ne big factor mu next election is anticipation of transition. Iro imiriddewa sagala chikunabise ku maaso. That's why olina okuddamu olabe nti the most royal vocal Museveni supporters and I'm very specific Museveni supporters CNRM Museveni supporters ababadde abakajanja bagudde baba kubya akalulu no force cheba kuba. You have to get interest si bine ewakiso wano babalese tuwabadde na nfuufu yonna efuumuuka wano wemuyina kamera enfuufu yabadde Kyankwanzi Kiboga Mubende Rakai Sembabule Lyantonde gye bayita Kato corridor Lwengo Sala ogende eno Nakaseke okay olina okusitadinga trend kyegenda mu corridor eyo and bakyabakola placement anya eno kyemutaalabye eri visible deployment of the military yabaddeyo ewange butamba twalabye wadde akuteche wadde werodiyo Masaka tuwabalabyeko wano okumpimpi. So what is the secret yabadde and mark you get Bena namugwanya kutaka ne bamukuba n'okwata Ana Nankabirwa Ana Nankabirwa yasooka okuleeta resolution egamba titujjeko emyaka n'agenda Kyankwanzi awo n'oluyi lwamuliddemu. Interesting, I don't think you people have followed. N'oluyi lwamuliddemu abamukuba bato they of a specific group. Abakuba babena bonna bato they of a specific group. Bakwano baka. And that is a range where Semeo loses an election. Badly.
That is where Chiwanda awanika nga talo terunaggwa naganze bino sijja kubisobola. Nze sijja kuyingira mu field. Eno sigenda yo. Amukuba Nsegumire mumanyi ali wano. Ne olokustadi nga Nsegumire yani. For over a long time akolerani. Background ye. And these are very people some of you know. Now, no sala no genda Chinyamatama. These are interesting cases. Chinyamatama could be even a relative or a president. Nebamukuba. No, Kati. No, that is Rakai. Wabade Chinyamatama. Nebamukuba. Interestingly, such Kubo goes to Zimbabwe. Mu hotbed. Ne controversies zonna. Na wangula gundi oyino kuddamu Kabasi oyino kuddayo kusite yawangudde Kabasi yawangudde January Tumwini no oyino kuddayo studying politics kyabadde awo nga ne kuteesa heavyweight wali Kabasi wali president bamutwala kabudde atuyana kakati no gena no studying ebiri ewaffe Gomba nearby. Because in the other day I was telling people, I'm on the front line. Front line, we were gate. No, gate in no gender interesting in northern Uganda. The most vocal, the flower of NRM called the Anite. Nebamukuba. Chimuli choza. No genda mu east. Yes. Interesting fellows, some of you may not know. Ogwang. Peter Ogwang. Bobo manyi Peter Ogwanga te yakajjayo finally. Simon about the chief whip. Yakafunye finally. Okay. Mark the one. No, even Ogwanga to be struggling. Ogwanga yali avuganya ne staff we balabika bali na mukate. Yes. No. Nyinza kubulira. Kati gendo labe Simon. Simon n'amanyi gabadde yogeza mwenaremu. Wagondi. Now, waliye abasajja babayita bawaluswaka. Some of you don't know and you may not know the effect on Uganda. Because buli kibadde ekiretebwa in the name bibabaddewo tukia babakubye. Now the question is ani abakuba are they the ordinary people abokozemu omulimu nga balabe bakola ne babakuba ne mugananga agaba yasigaddeyo mu kira ne basobola okubakuba in that kind of order. Ninawo komite yange kwentuulako eya budget entale bagikubye Lugobi yawonye nenze gambe gende kiri wansi kumpi yonna bagikubye. Gendo starting mu committee endala ezina juice things bagikubye. Otugotegere nti what is at play? Ani alwana. Kati be bakubagaba. Oyino kudayo tunulire. Oyino kutunulire. How much did basajja balaba lose or invest in agaba? Actually basajja balaba lost the entire network. Mbadde sagala kugambayo the details. So odemo tunu how did basajja balaba lose ekifo kye kono yabangudde mbala amproka. That's also important because yali kuligeri y'abasuubuzi ate ne wajjayo mwesigwa muganda wa amproka. Sengoma ni amproka n'ebirala byakola n'ebirala byakola mwanga toyinza kumanya amproka mukiza lw'omushana lw'omushana nze gye mbalabira ani afuna share ku budget. I have an opportunity to always study the detail of that book. Nemanya nti lw'omushana ayinamu gundi ayinamu era n'omanya abazirya mwanga n'omwana mulungi mwanga n'omwana because olaba ebintu byabwe. No, so I have an opportunity okulaba ebintu byabwe nemanya who has what share. Now, I've spent also a week on a big running curve. Banange bangamba ndi consiling abakayana muno. Ndowooza what wiki number kuva ku Baza and Simi. It's a very interesting running curve about the politics of Uganda. Nebyo obadde tomanyi. And what motivates people because you get another one-on-one. Still privilege to go beyond that. Now, so
it is a big learning curve mu byobufuzi bya Uganda. Ekyacho olina okumanya ne emerging forces mu politics wa wano. Romushana n'abalala, they are just tebalina the scratch impact. Now, the new emerging force mu Uganda, bano basiraje, they are residue left over mu Kampala za Sebana. A very corrupt residue ne wafe Uganda babita bikani. The Basiraje, they presided over the most corrupt era mu Kampala. And all of them. Ogambe is scratching impact. Sinena scratching impact. Sifirita y'omusajja ono ewansi. Bulijjo ndowooza muwanga. Ali civil. Gira kole kyakola banne. Omusajja agamutunulira bw'ati nti bano ba presiding over very corrupt. Very corrupt, and they were pocketed by Basajja Balaba. Literally, from the mayor down to ordinary councillor to division, they became agents in broad daylight. And the Kampala was like his. You've got to study. The Kampala was liberated. You've got to study what has informed a one position, weak as it is, a body called the Land Board. And I will not go beyond that. And what that means mu politics wachi wa Uganda. Kakati both studying and how our forces reshaping. What were relics of past mu Kampala, they are regrouping. Atoso ziraba how they are regrouping. Nabo be bati be grouping gira. No ganti. We bana malako. And the attempt to hijack the emerging forces. Ziririo. Both by the state and by the mafia. By interest. By the mafia. And some people have abnormal amount of money. By an abnormal amount of money. Now, akaluka tugenda mwaka Uganda. Two people, there are two interests. Waliwo abamanyi nti Uganda ina trillion. Ana mutano. Trillion is ana mutano olwaleero. The most powerful office ku parliament. The most powerful. Josanga ne Minister of Finance agenzeeyo kumacha n'alinda. Ye chairman wa budget. Mu kiseera kya budget osanga ani Minister Kasaija ng'ali ku line alinda Lugoloobi. Teyetaaga ne bwa cabinet minister. No, teyetaaga. Is as powerful as they come. Another powerful office, ye speaker. Because at the end of the day, there is a struggle mu budget process who should preside over. Just binti anana abera mu chair, you was speaker, mu kiseera ekyo, oli baba agambye nti nina mu interest, ne bafuna omusulo tavaawo. Asigana agamba wano sivaawo. Ne bajja ne weekaalisa wali agamba gwe genda nkulabye. So kiki ekitegeeza nti two things are happening in Uganda. Waliwo group ya settlinga nti ate nga they are prominent. I landed on the live wire nga tutaasa ettaka ly'enaggulu lino erya police. Okwo kuli police nga balitwala through defense committee. To the extent nti oli agamba tutwala abana agende China okebera kampuni eno. Oli agamba ono oteeka omujjako. Kivumbi. Mujeko. Kubanga bono exposing ku facts agenda zikozesa bubi. And behind the scene lwenamanya nti babawo yika nkaga mu Uganda nga ziri wali bani ababa bazaagala be basuubuza abanene besisobola kubulira wano namanya nti okay, this is what it is. So parliament eddeko erimu ebintu ebyo egenda kubaamu okushapinga transition because the reality egenda edoninga on the establishment. Tiagala ngagana ono wa myaka 8 nembeera ogiraba. Omubiri ogulaba gote gulimba. Yaga nti kati what kind of leadership should we have at that time? That is at play. Another group is increasing mu Uganda mu emerging mu group yabagaga ennyo nga naye ekolera mu government. See, they are not innovators, they are not exceptional, they are commission agents.
bijanjalo. Si wava muno, si sekalala, kyalunda enkoko, si mulwana, si mchina kuti. Kati eyo group ina interest. No about purely political and ideological. Pure and ideological, they are sectional interest. No gende busoga nga waliyo interest za kadaga. No bwacha abazinga. They are to play. Noje Buganda. Noje increasingly Buganda is where interest today in this election. I'm very active. They are not defined. Amazima genyini. They are not defined. We are unanchored. They are unanchored. They are not defined. Muliku freelance. And I can tell you, they are in a free fall. Then you don't know. I can tell you, Buganda and the North has a settled philosophy. The North settled on a philosophy, and I've spoken to key actors in the North. In so many years of struggle, tebafunamu, never genda mu cohabitation, and it is and to work with the chebafunyo ne bachifuna abo bavestinze ku land bagenze ku land y'abantu the elite ne bagibabako with the clearance from the top. The top leadership of the northern elite are now the most landed people. Basinze taka iringi clearance from the top. Kakati bogenda mbakano banga abatoro nabo balinga baganda, they are in a free fall. Another region, and very interesting, you should watch, has been Kasese, where there has been a clear, defined political agenda by the monarchy there. They are getting dismantled. Another group is the dwindling effort. I can tell you, the influence Nandala Mafabi on the greater Eastern politics. It is coming, it is literally getting eliminated. And you've got to study Rachinandala terrorizing to lead FDC. Even to attempt to be among the candidates. What has informed in Nandala's politics? It will be of interest to researcher. Mu East Nzeventula sina answer, but if I was a researcher, I would give... Mukuru mwanga nabadde n'omukubali ab'FDC kaongezeke gulu. Nga baka abanandala nti abava mu Western Uganda ali mukube eliminating mu FDC mbuna wano mu Kampala ne Wakiso ababadde baagala flags yazibajjeko naga nti mwaba West mulira mu NRM o FDC ali disgruntled the other. Well, those details that broadly how powerful Nandala has been. Now the question is going to be finally the analysis would be the influence of Bobby Wine on Central Region politics. Now, Bevanga carving a little thresh, Mukato corridor. Where are you being squeezed? Okay? You are being squeezed in the center of politics, which is about 5-6 district hotspots, and that's where DP gains prominence in the picture, and it will play a key role in the weak state. Simbagane never namawulire ngenda mbirango dasira jenzira nkoma wewo ngenda mbirango omanyi mwanga ayogedde ku kati okozeseza siraje ne mu equation ya byobufuzi bya wano nabadde ndaba eno skit ya NTV very silly olinga agamba munne nti oyo gundi nti asobola okusula nga alya mimmonde nga talina nanva omwana n'aleeta obuwumbi bubiri n'abulekawo ankwendi n'abulekawo. In addition to that, muno bwe tuzungira emyaka giweze ng'ebiri esatu emabega abasajja abamu basuubuzi b'e Kampala bakwata omuntu baga nti gwe oli mukwano gwa gundi nti ayina stake ku land board tie fete twagala kino mwanga badde ayogera land board. And this is when I woke up and said, you mean it is this meaningful? Naga nti gwe tunemingire Aisha Kabanda ogaye nti nze proposing Aisha Kabanda nkozesa linnya lya Aisha proposing Aisha Kabanda tie abeere member wa land board nti ebya council n'ebyabalala bitulekere.
what was the price? The price was 1 billion shillings in cash, to be delivered in cash. Nti gwe tomufuula gwe muneminge buneminzi kanso tujja kudiringa nayo gwe kasita omuneminga n'omwanjula wali noga nti Mwanga Kivumbi gwe proposing okubeera member wa land board sijja kwogera ku rank ki kuba then kijja kumanyika nti you have a take home of 1 billion. Oli bwe yaleeta amalala n'atakikola. Just one plot of land in Kampala. Oli bwe yaleeta amalala n'atakikola politically kati